senga mukeera ku makya ne mugamba mwagalana ne mugamba tugenda kugula family ka mugenda okugikeberako ebbeeyi ne babagamba ya bukadde nkaaga obukadde nkaaga ogenda okugitunuulira ng'emmotoka eyo egenda kuba kati okimanyi emmotoka z'e Uganda mu myaka 2 mu myaka 3 eba tekyafaananikika okujja ku ng'oli muvuzi mulungi oli mukwasi mulungi nga gye muyita tebasima noga bano bani abeerabiddewo kino ekinnya nga tozikuba mu binnya. Cost per use enkola yayo egamba nti senga emmotoka ya bukadde nkaaga n'ogamba nti nno katukubiseemu tugenda givuga tuyinza okugivuga mu myaka tugambe nga 3 myaka nga 3 ojja kuba epoye atugitunda tuzaawa endala oba katugivu ene emmotoka gye tuguze obukadde nkaaga tugenda givugira emyaka 4 mu myaka 4 kitegeeza emmotoka eyo mubeera buli mwaka muba mugivu kwegamba eba cost per use kitegeeza buli mwaka mutadde million 15 mu transport kuba emyaka 4 15 15 aga 3 15 ana mu 5 15 nkaaga. So abaagalana bwe babala ne bagamba nti tugenda kugula emmotoka ya bukadde nkaaga naye kitegeeza nti buli mwaka tutadde mu transport million 15 kati million 15 ezo ze mukwata ne mugamba nti bwe tuzigabanyaamu omwaka kitegeeza buli mwezi tugenda kuteeka akakadde n'omusobyo mu transport nga mutandika okukubaganya ebirowoozo nti ekyo kingi oba kitono nga musalawo accordingly. Muyinza okubeera ng'embeera gye mulimu ey'okubeera ng'oba mukyakozesa public means oba mukyeyiya mu transport bwe muneegattako okukozesa akakadde almost akakadde mu transport kiyinza okubeera nga kibazitoowerera. So nina ekirowoozo nti eyo y'emu ku nkola eziyinza okuyamba nga mugenda kubanga buli lwe mugamba nti kati tugenda kuyingizaawo emmotoka ndabye young couples nnyingi nnyo nga zaagalana abasooka basobola okugamba nti omwami alina emmotoka ye n'omukyala alina emmotoka ye abo bayinza osalawo ne bagamba kabazigatte naye buli lwe mubeera nga musazeewo okuzigatta mulina okutunuulira cost per use ne mugamba nti eno emmotoka eno tunaagejjako ddi